Gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kategeeza kooti enkulu mu kibuga Kampala nga bwe kawanduukulula edda abakyala basatu okuli Akol Helen Odeke, Norman Susan Otai ne Alupo Mercy Marion abaali baagala okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala akiika disitulikiti ey'e Bukedea ng'entabo yava ku butaba bana nzaalwa za kitundu kino era nga si mwe balondera. Bino okusajjuka kyaddira omukazi Akol Zipola okuwandiikira kooti okubirizibwa omulamuzi Simon Peter Kinobe ng'asaba bano bagandibwe okuvuganya ku kifo kino. Mu musango guno n'agattako n'akakiiko k'ebyokulonda ng'akalanga obutatuuza akakiiko k'okukyalo okusalawo ku nsonga zino. Mu kwewozaako akakiiko k'ebyokulonda kategeeza nga kino bwe kaali kakimala edda era ng'abakyala bano si bakuvuganya ne Speaker wa Parliament Anita Among ali mu kifo kino kaakano. Newankubadde kooti eno esuubirwa okuwa ensala yaayo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno, kyo ekibiina ki NUP kisazeewo okujjulula abadde akikwatidde bendera Alupo Mercy Marion ne kimusikiza Florence Asio ataliko kabuuza. Here I present to you Honorable Asio Florence, who is our flag bearer for Bukedea District 2026-2031. Ng'ayogerako eri bannamawulire, Alupo agambye nti agizudde nga mpawo bwenkanya bw'agenda kufuna mu kooti ate ng'okusunsula kusemberedde kwa kusala wasiba omutima akati akakwase munne bagatta endowooza. I am giving my flag to my sister Asio to run as the woman member of parliament for Bukedea District. It is not an easy thing because the junta is very afraid of the power that belongs to the people. Okakasa nga kino kikoze mutima gwa Basseruganda, Alupo agambye nti agenda kubeera musaale nnyo mu kuwagira Asio nga kugasa n'okumuwenjeza akalulu. I am going to rally behind Asio for Bukedea District and she is going to get nominated in Bukedea District. Yakwasiddwa akati Florence Asio agambye nti akimanyidde ddala nti okuvuganya kwayolekedde si kwa bulijjo kyokka nga mpawo okutya kwonna kwalina. I am not worried. I am very strong for our candidate, Robert Chagulanyi, Honorable. We shall stand together until the fight is done. Akulira ekibiina kino Robert Chagulanyi Ssentamu agambye nti kati amaaso bagatadde ku mukyalo ono era nga bakumba obuwagizi bwonna obwetaagisa. Bukedea does not represent corruption. Bukedea does not represent impunity. There are women who represent the values of women in Bukedea, and our sister here is going to represent us, and we're all rallying behind her. Singa tewavuddeyo omuntu yenna kuvuganya Among abadde agenda kulangirirwa ng'ayiseewo nga tavuganyiziddwa anti ne yali amwesimbyeko ku mutendera gw'akamyufu ka NRM yawandulwa ng'ensonga zeekuusa ku butabeera nzaalwa ya kitundu bw'ati Among n'ayitawo nga mpawo muvuganyiza ku mutendera ogwo.